Poliisi y'e Mukono etandise okunoonyereza akabenje akaaguddewo olunaku olwaleero nga 10 Julayi ssaawa nga 12:30 mu kyalo Namumira mu disitulikiti ey'e Mukono ng'akabenje kano kaafiiriddemu omuntu omu ate abalala ne bakosebwa nga kaaguddewo wakati wa bbaasi n'eggaali y'omukka nga kaaguddewo wakati wa bbaasi ya Friendship Coaches namba UAU 123Q n'eggaali y'omukka ng'okunyweza kulaga nti bbaasi eno Mwebaze High School esangibwa mu Kakiri eno yabadde egipangisizza ng'eno yabadde etwala baana okulambuula mu disitulikiti ey'Ejjinja ng'okunyweza kulaga nti bbaasi eno yabadde etisse abasaabaze abasukkamu nga babadde nga abantu 100 ababadde mu bbaasi eno nga naye okunyweza kulaga nti bbaasi eno yabadde evugira ku sipiidi ya waggulu oba ng'evuga ndiima era bwe yatuuse ku luguudo oba ku kkubo ly'eggaali y'omukka eno teyasibye ng'amateeka bwe galagira nti osooka kwetegereza luguudo luno abe n'olyoka osala yo yasaze busazi okkakkana ng'etomeraganye ne train oba eggaali y'omukka era abantu abaakoseddwa n'omuntu omu n'afa nga kigambibwa nti ono mukyala wa head teacher w'essomero lino eryabadde ligenda okulambuula ng'omulambo gwe guggiddwawo ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago okugwekebejja nga n'abaakoseddwa baddusiddwa mu malwaliro ag'enjawulo okuli Mukono, eddwaliro ly'e Mukono n'amalwaliro amalala agaliraanye awo e Mukono nga tutandise omuyiggo gwa ddereeva eyabadde avuga bbaasi eno ng'ate tulikola ekisoboka okulaba nga bano abaakoseddwa tufuna omuwendo gwabwe ate nga tufuna n'ebibakwatako awo n'okunoonyereza kukyagenda mu maaso ku mbeera eyo naki ekyaviiriddeko akabenje ako.